yino engeri omuzungu gye yali agenda okubba mu brother wange omwezi oguwedde ogw'omusanvu. Bw'oba olina omuzungu nga yeeyita Mary Kate ku Facebook, Mary Kate mukwano gwange oyinza okuba olina muddugavu munno gw'okyatinga naye. Omwezi oguwedde mba ndi wano nga brother wange asindikira akamesegi nga mbuuza siisi wali olisiivinzeeko ebintu okuva ebweru onnyambeko, nga mugamba sirisiivingangako bintu okuleka ssente zo nzirisiivinga bulijjo, naye nze nsobola okuba nti nkukyekingirako mmanyi okucekinga nga nsindikira risiiti nga bamuwadde risiiti. Omanyi ng'omuntu w'onoogenda ku airport oba awantu wonna we basindikira ebintu ne biva mu nsi endala ne bituuka e Uganda nga risiiti eragira ddala nti basindisa ebintu ng'era babitadde na ku Kenya Airways bigenda kujja Uganda nga bataddemu n'ebirimu. Munnange nga mubuuza nange nasooka ne ngamba eno risiiti eragira ddala nti ntuufu. Nga mubuuza omuzungu ono mwesinkana mutya, nga ngamba twasinkana ku Facebook. Nga mubuuza mumaze ebbanga ki nga mukyatinga, nga ngamba 2 weeks. Bwe yangamba 2 weeks konze ne mugamba nkubuulire bano nno bandibanga bafere. Kwatamu genda ku website nsaakinge ku risiiti eno gye bakuwadde, si tikiti wabula risiiti gye bakuwadde ngenda gisaakingako. Kati oba tomanyi kukozesa zi website mukwano ne bakuwa risiiti eno, oyinza okubuuka n'ab'ekika bonna n'obategeeza. Mukwano nga mubuuza mwali mwekubiddeko ku vidiyo koolo, nga ngamba nedda ne ntandika okuwunyiriza emmese ne mugamba oba mwali mwekubiddeko ku audio call, nangamba nedda. Nangamba tubadde tukyatinga bukyatinzi nga tusheyalinga ebifaananyi, that's all. Naye nga gwe ky'omanya tubadde tugyazinga konze kale nga nkwata receipt nga ngenda ku website nga nteekamu receipt nga ntandika okukola ki okugisaakinga. Jjukira kubeerako ne zi QR code mwanatu okubisaakinga nga receipt nfu yajjo nga nfu. Ne mugamba buli kye bandaga wano kifu bano bafere. Ng'olwo bamugamba kati zatuuka mu ssaawa ndowooza nga 6 nga bamugamba nti ebintu byo bituuse, nga bamusindikira message risiiti kanzibaterewokko wano, risiiti kanzibaterewokko wano. Ngenda kukweka amannya ga brother wange n'ennamba ya brother wange y'essimu, naye ennamba y'oyo yeyita omuzungu njagala mugirabe, kambi baterewaawo mube nga mubiraba risiiti yeeyo. Munnange nga bamusitextingira ku nnamba ye y'essimu nga bamugamba WhatsApp nti ebintu byo bituuse wano eno e Kenya, naye ogenda kusindika transport agenda okubijja wano e Kenya mpaka Uganda. Kyokka jjukira risiiti eraga nti babitadde ku nnyonyi nga bijja Uganda. Ne mugamba ennyonyi yonna we bagiwa ebintu nga bigenda Uganda ng'olwedde bimaze okusasulibwa bijja Uganda, singa bikoma mu kkubo ennyonyi neekoma awo, bo bennyini ab'ennyonyi be bali responsible okutikka ebintu ebyo mpaka we birina okutuuka, si gwe ate kwata ssente. Ne mugamba risiiti eno teraga nti biva UK nga bijja Uganda nti ye. Ne mugamba teyagambye wano nti yabisasudde byonna nti ye. Ne mugamba kati bagambe okiba nga kituufu ddala ebintu bituuse be bali responsible, kubanga eyabisindisa alaga nti yakoze eki, yakiriyalinze buli kimu. Munnange ng'abagamba sirina ssente. We yabagamba nti sirina ssente, ekyaddako ne bamutextingira kale jangu oba tolina ssente zigenda ku transportinga bintu bijja wano Kenya kubituusawo Uganda, jangu wane eno ku airport e Kenya, ne bamuwa ne gate number ojja okimewo ebintu byo. Bwe bamanya nti oli Uganda bajja kugamba ebintu bikomye ku airport y'e Kenya oba ey'e Rwanda osindike transport. Munnange nga
mugamba brother nkubuulire toyina gy'olaga bino ebintu byabafere bagenda kubba kati wane bagamba mbu jangu obikime oyinza okwetindiga eggendo n'ogenda e Kenya kituufu n'otuukawo nga weebali ne bakuggyako buli kimu ne bakuggyako essimu ne bakuggyako by'oba ogenze nabyo beba abantu bemuwulira oluusi abafa imagine oba olina akamotoka ovuza akamotoka ko ogenze mu kifo bagambye nti ebintu bye bituukidde ne balyoka bakwatira awo oba oluusi n'okutta ne bakutta nga mugamba brother nkubuulire togenda nga bataddeko nno ne kano nti ebintu bino biri diplomatic tebiteekeddwa kusussa 12 hours nga bikyali wano singa bisussa 12 hours birina okutikibwa bizibweyo ew'omuntu eyabisindise nga mugamba nkubuulire abafere nga ne receipt njikebedde bulungi nnyo ne mmukolera screenshot byenva okukola ku website byonna n'abiraba nti receipt mu butuufu eri fake nga buli kimu kiri fake kati bagenda kuwa receipt bweti twalabye omuwala omuzungu yababbye in fact sina muzungu ekyo tukijjawo bamubbye naye nga ababba yayita muzungu yabbye maama n'omwana kadaama n'abagatta wamu maama n'ali nnyo okuva mu kyalo najja ku airport mbu akimye ebintu nga bamaze n'okusindika ssente bannange twegendereze abaana ab'obuwala mwegendereze abaana ab'obulenzi mwegendereze ate kati enfere empya kati eriwo yeyo nti bakuwa neyo receipt n'olabira ddala nti batise ebintu kati wano wetudda mu kya video call kuno ono mwala kadaama ye ku side eyi agamba nti babadde nga bategezaako n'okugera ku video call bw'okubira omuntu yenna mbu simanyanga kkubira eyayita muzungu nga kulaga nti network teziriiko bulungi akubira n'agijjako nakubira n'agijjako nga yeefula mbu network teriiko bamanyi n'okwogeza ebifaananyi bannange kati AI zajja so bannange tube beegendereza nnyo abantu bano bagenda ku websites z'abazungu ne batandika okugyayo ebifaananyi kati ebifaananyi ebyo ne batandika obikozesa eno nga baguddewo z'akawunti kati omuzungu eri wa posting ekifaananyi ku website ye ono akijjayo immediately n'akiteeka wano ku Facebook ye kati gwolaba buli ssaawa apostinga bifaananyi still wengera olaba apostinga omuntu omu bifaananyi bye bimu oli omuzungu apostinga ng'ali ne famire ye nga n'ono akijjayo apostinga ali ne famire ye kati ajja kikusindikira eno famire yange wano nabadde ngenzeeko out wano nabadde ngenzeeko wano naye ng'ajjayo ebyoli byapostinga n'abireeta eno naawe n'abikuwa twebereremu baddiya Abannayuganda Abannakenya Abanigeria basusse okubbira mu nziba eyo kati ate waliwo n'enziba endala ebbibwamu bakuliyetingawo bu dating app oba bu dating sites ne balyoka bababbira okwo mu connection leeta emitwalo 10 ku connecting ku muzungu leeta emitwalo 2 ku connecting ku muzungu bannange mukama waba yakutondera ofuna omukyalo omuzungu oba omwami omuzungu mukama asobola omusinkanya mu ngeri ey'amagero n'ota n'okutya ngali real nga si mufere nga twamaze na kumunoonya byebyo mukama kiyatonda nga kikyo kiba kikyo naye ne wookiteekamu obuwanana bw'ensimbi nga tewakitonderwa mukwano gwange era ojja fundikira bakubbye oba oli awo n'obulamu bulugenderemu bw'atyo brother wange taba kunsindikira receipt n'akukuteeyo yekka nti sijja kutegeezaako muntu yenna ati tumanyi okubuguma sijja bagamba nti waliwo ansindikira ebintu baali badde nga kati ye mubbe wajjo ng'ali mu maziga akaabira obusente bwe sente ya Uganda nga bw'ogimanyi oba oli awo nti we yaligambye nti kale kanneeteekemu ngende Kenya mbikime nga we yalituuseeyo baali mutiddeyo ne batwala ne busimu bwagenze nabwo byebyo baddiya bwe bite we byali mu mwezi guno oguwedde ogw'omusanvu kale
nfundikira nga mbagamba nti be careful badia. Abafere bangi, obufere bungi obugenda mu maaso. Naddala gwe alimu eno gundi yanjagala muzungu. Wano mu crashing oli ku internet okola ki gye bagenda okubbira. Ate munnange bo tebalwisa. Tebalwisa weeks 2 ekinene nnyo omwezi ogwo nga tandika okugamba njagala kusindikira bintu. Kasita omwira njagala kusindikira bintu nga mwakatandika okuchattinga temunnaweza bbanga liwera mukwano. Duka misindi oyo mufere. Ayagala kulyamu byamangu akubbe gwa kujje mu ddiiro atagenda anoonya abalala babba. Musibe bulungi. Mukama bankuumire. Mweraba.